Yeggwange ya Ghana balangidde omutendesi omujja gwe mukwano gwaffe atuwuliriza mu kiri ekikesezza olunaku luno olwaleero. Ghana eno gamu ku mawanga agafuna promotion ogenda mu World Cup agenda okubeera nga atajja mu mwezi gw'omukaaga. Mbadde nkutegeezaako wali nti bwe twogera ku mawanga agalina ebyafaayo bimasamasa mu World Cup toyinza kubuusa maaso ttiimu y'eggwanga eya Ghana because ndowooza omungi gwe bali basembayo okukola obulungi bwengezaako okujjukira ali 2010 World Cup yali mu ggwanga ya South Africa yateekebwa wano munda ku lukalu lw'omuddugavu Africa mugijjukira. In fact ttiimu y'eggwanga ya Spain yagiwangula ku finals bakuba ttiimu y'eggwanga eya Budaaki enteekateeka nga bwe zaali bagiyita Netherlands eyaba Arjen Robben bakawalaata baabakuba aba Iniesta ng'oyinza okugamba oba oli awo asiba ku lubaabwe naye Ghana ye World Cup eyo gye basemba okukola ebirungi because mwe World Cup ya 2010 basemba tuuka ku quarter finals by the way kwogo omulundi kati kitegeeza olwaleero bagala kubeera nga ate ba improvinga sina kiyinja okusuka quarter finals bagende ku semi finals gwate why not bwe kiba nti mwali mu kikozi ku quarter finals wali kiba kyetaagisa ki kati ebyo nabyo biva ku bukulembeze either ova gulu ku board okujja paka mu kisaawe then output y'abasambi that is ku match day kikibasobola okubeera nga ate beeyisaamuko okubeera nga ate bateekawo kembeera agwa mukwano gwaffe atuwuliriza so omutendesi oyo bamulangiridde omujja mukwano gwaffe atuwuliriza amanyiddwa nga Carlos Queiroz bamulangidde okubeera nga yagenda okubeera nga ataakwata musajja mukulu akuliridde ali myaka 7 egy'obukulu naye olwa CV egyalina because ne ku ttiimu y'eggwanga ya Egypt yes yoyo golaba ku screen yo ne ku ttiimu y'eggwanga ya Egypt yaliyoko nga abatendeka omukulu yamanyiddwa nga Queiroz kitegeeza nti omupiira gwa Africa tayinza kugwira mugwiri because ebbanga lyabaddewoko tabuusibwa maaso okubeera nga ate ebintu abikola so musubire okubeera nga akira kuteekawoko omutindo omulungi ku lwange mu kulaba nga bwe nkugambye nti ebyafaayo bye si bibi okubeera nga ate ttiimu eno agitendeka gwe mukwano gwaffe atugobera ku KTV ekyenjawulo kyalina nga bwe gambye ku ttiimu y'eggwanga eya Ghana zeeko 2026 nga World Cup akubye ekoona tumujjukira ku ttiimu y'eggwanga eya Oman abaddeyoko Qatar abadde agitendeseeko then ttiimu ya Iran ne Egypt wakati wa 2011 ne 2022 yaliwoko ku ttiimu y'eggwanga eya Colombia ne ku ttiimu y'eggwanga eya Portugal by the way Cristiano Ronaldo yali abakuttemuko ne ku Man U yaliko omumyuka wa Sir Alex Ferguson wakati wa 2004 paka 2008 kiraga omupiira gye guva then ne ku ttiimu ya Madrid yaliyoko wakati wa 2003 paka 2004 then ne ku ttiimu y'eggwanga ya South Africa so alina DNA oba obumanyi obw'omupiira obw'enjawulo omusajja amanyiddwa nga Carlos Minuero Brito Queiroz gwe balangire ku ttiimu y'eggwanga eya Ghana okubeera nga yagenda okubeera nga ate abakwata ndowooza Ghana eno tekyewuunyisa okweta CV y'omutendesi ali mu kalibanga eno because nga bwe nkugambye World Cup gwe tugendamu bakoma okukola obulungi mu quarter finals ku guno omulundi ekibinja mwe bali mbadde ngezaako otegeeza bali mu ttiimu y'eggwanga eya Bungereza kyendowoozamuko okuba nti no DNA ey'omupiira egwo okuba nti agirinamuko ku matiimu genkumenyeddemuko asobola okubeera nga ate ateekawoko omutindo omulungi ku ttiimu y'eggwanga eya Ghana because Ghana ndowooza World Cup gye bagenda okugendamu njala okutegeezaako egenda kubeera ya mulundi gwa 6 okubeera nga ate in fact gwa 5 okubeera nga bate bakompitinga ku levels ez'amaanyi because 26 baaliyoko twabalaba then 2010 ya South Africa njikugambye ne ya 2014 basembye 2022 okubeera nga ate bakiika so bakomyeyo ku guno omulundi n'omutendesi yamanyiddwa nga Queiroz okubeera nga yagenda obbakwatamuko kansubye nti bajja kukola ebintu ebyannaggwano because si babi nnyo ekyenkaniddeawo enteekateeka nga bwe zindoza amawanga gano ku Africa twalaba Morocco bo baluzinga owaabwe yalekulira then kati batabagana bali recruitinze omupya so n'ebirala bingi tujja bitunulira that is nga World Cup agenze maaso n'okubeera nga atajja tumwagaliza birungi byereere because Africa amawanga gano bwe gabeerayo ngana n'abatendesi balina mu CV enzito ndowoozamuko ku lwange kiba kituwa enkizo kabo tugendako ebweru w'eggwanga